The Newsroom, where untold story is revealed. Chidamu tuwadde gavumenti ya Mwami Museveni sale ya ssaawa 48 okuta Dr. Besigye n'abasibe bonna abali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka, era ne tubakubiriza mu ssaawa ezo okugondera ensala ya kkooti ensukkulumu okuta abantu abo kubanga tebalina musango kkomera. So bannayuganda tulina okuwa respect Dr. Kano Kizza Besigye nti abadde mentor, abadde freedom fighter okuva lwe yaleeta gavumenti ya Museveni n'alaba nga evudde ku mugendo gwe baali balagaanye. Tugenda Mityana gwo tuzza Masaka. Kakati ababuuza nti Novemba lw'osazzaako ki ndowooza mukitegedde. Essaawa yonna akabonero kagenda kweyoleka lwatu, akabonero kapeke kaliwa, akabonero ke kaliwa. Kabibuuswa saagala weeyogeze ku NUP. Wuliriza bino ebigambo byayogedde. Nkubuulire gye mwatudde, ssente ze babawadde, nammwe simabagonza Thomas. Okulangirira Alex Ruswa Luwemba. Muhammad nagamba ngenda kiikirira abantu akabonero sawa, people power our power, president wange Kyagulanyi. Ate nga Bobi Wine yavayo n'alangirira nga bagenda otandika debates nti bannaye anaabawanguddwa nga tafunye kaadi takkirizibwa kola ki kujjanga independent. Kakati ekibuuzo kiri nti lwaki principal agamba gwe bakuba akalulu de mabega wo ya wangu president waffe mutuufu nnyo kuba ate bwe tujja abangi tuba tuwadde NRM opportunity. Akatali keewala nkakasa ng'ennaku z'omwezi nga 13 bwini nga tugifunye kuba twagifunye dda. Kunga kawempe no skunga. Kunga kawempe no skunga. Kunga kazango la kunga. Kunga mpere na kunga. Kunga kanyanya kunga. Kunga kawempe one kunga. Kunga na lukola kunga. Kunga everyone kunga. Bogo abo bagukola naye government eno neyangwera okulagira ddala ensi yonna nti demokrasiya n'ebirala ebyogerwa tubisoma mu bitabo nga bino eby'abazungu naye ku ground birala mukko. Anirizaako nate abalungi abagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba eyo no mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye musinzirira kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Nammwe abali wabweru w'eggwanga njagala ogenda mu maaso n'okubeera nga mbalamusaako ate mu kiramuso ekitukuvu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Inti yebazibwe Mukama eri abayisiraamu ne mbagamba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mugamba muti abanywanyi kansubire nti enkwegezi kyabakubira enduulu ate ke mutwegese agengege kitegeeza nti banywanyi muli bulungi nnyo nnyini ddala. Anzeddeni ku Beyond the Newsroom koteeka Next Edition TV okubeera nga nkutuusaako ensonga ndina omunywanyi kagene maaso n'okubeeyanjulira olwaleero yanyumye newankubadde mutula mu ngeri bweti naye meeya tuva kubeera nga tukyala era empombo tuziridde butereevu nnyo nnyini ddala. Ogamba otya MC Meya obuze? Ndi bulungi mbuze. Abantu bali bakumbuuza nnyo n'amaanyi. Wagamba nti mbaddeyo ne kati nakomyewo. Ne mbagamba Meya gwe mulikaawo agenda beera vice president. Tuleeta president in fact. Tuleeta president. Omanyi nakyo kikulu nnyo okubaako ekintu kye weetandikira nobeera omu ku abo bali recognized mu kintu ekyo, nobeera omu ku ba pioneer, nobeera omu ku ba founder. Ebintu ebyo bikulu nnyo kati ffe emirundi egisinga naddala ababala 5 years 15 years 10 years 20 ekintu kyotandise olwaleero kye kigenda okumatalinga emyaka 10 kyonobeera emyaka 12 kyo. Yes kati so ensonga eyo ensonga lwaki ojja neweesanga nti mu kiseera kino obakono kati ameya kakati lwaki atoli eri nti awo wendi kubanga ndaba nange wempulira emireme tinze kitandise. Yeah. Mu bufunzi twagala kugibuukirira ku State Square. Saagala nnyo kugibuukirira ku State Square. Ekitulemeseza okuyingira gavumenti ya Mwami Museveni kwe kuba nti siffe twagireeta. Nina abagireeta baafadde. Anti abagireeta dde baafa naye batabani baana baabwe bagikola ki? Bagirimu. Ojja kusanga olwaleero tumwine yafa naye nga baana be mwebali. Ojja kusanga ne mulowooza ba mayombo ng'oluusi mulimu abaana baabagi mbakazi ni bonna.
oba ntegerekeza jengeza kugamba. So the same applies here nti nange kambeere mu abo kubaleeta enkyukakyuka oba kubaleeta ekintu ekyo nange nga ndi recognize it. Hey mayor mukatere mbulu mwatunga obwoje nti twabufuna kale okaregera akato ako tola Museveni amanyi okgenda ngemu bendo bawa noba wakazeyi olusi yali yakerabira nokerabira ne kajja muzeyi yenze nakwana wakuba mundu ki sinze nakuba AK47 okibawo gwe mwazi we tokafaga nti nkafaga ti okaregere eyo recognition mu bulamu bw'enseno bikulu nnyo kati fa abantu abasinga ensonga lwaki ojja nosano ya meya lwaki badde mono lwaki wagidde ono lwaki it is because nange njagala abantu ensobera okubeera recognized because betumala okuwangula tumala okukyusa obukulembeze ekiddako nti gwe obulamu bwobusiga buli butya ate teri kisinga kuluma meya nga obwabi omu abakuba emmundu bwe batuuka babagamba nga ebizimbe biri enakaseera awo byonna biki byammwe basulawo nnaku meka babafuuta ne bagamba muddeyo musome kati okitegedde kati ffe ku mulembe guno lwaki tuli bagezi nti ate n'okusoma kyekyanzizayo nentandika okusoma amateeka nti kuba ne gavumenti yonna egenda okudda kwetaaga muyivu twandibeeraawo nga 242 ngawunyidde olwo ye meya yakategedde bulungi yakategedde ate kati okategedde nga bakiriwa kiwanuka nga yeffe nga yemmwe kati nze nabeera waddala mu gavumenti bwe tujja kuwa obwa assistant RDC male kunamira baganda kuba mugaje okuddayo okusoma ebitabo byenina tebimala yagala nyongereko zate zibadde sibiina ojagera wala ife betumanyi assistant RDC wale tuyinza kuwa bwafulu tukwa bwa assistant RDC obwa anavudde mukaga n'atuula wali bamuwa nani ndaba wo bufofu tuyinza okuwa tuyinza okuwa tenda yo wino tujikuwa otandise tenda yo wino tujikuwa totele kumpa toyiza paka anyway tugera basono okubeera nga tetubanirizako ku Next Edition TV koteka Beyond the Newsroom ensonga mpitirivu ezigera maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga olunaku olwaleero musajja mukulu eyagamba n'agamba nti obukatuliki oba obukristaayo mbusuddewo ne mbuteeka wali sikyali Alex yenze Muhammad Luswa Luwemba alangiridde n'agamba ebya Nuupu gwe yawa kaadi mbitadde ku mabbali nzize nga independent era zigenza okuwera essaawa 9 ngamaze okulangirira Alex Luswa Luwemba Muhammad n'agamba ngenda kiikirira abantu akabonero saawa people power our power president wange yakyagulanyi ate nga Bobi Wine yavayo n'alangirira nga bakenda otandika debates nti bannaaya n'abawanguddwa nga tafunye kaadi takkirizibwa kola ki kujjanga independent kakati ekibuuzo kiri nti lwaki meeyo ono yalina answer Dr. Kanokiza Besigye embeera ye ekyamazima ekyalimbi naye lwakuba meeya nina ekinnumye ku mutima gwange nti waliyo abantu abali eyo ng'obulwadde bwa Kanokiza Besigye bumu babutwala ng'ekyokusaaga oli n'agamba twakowa okuzanya sympathy cards zammwe Besigye bikoze bitya biki naye ng'omulaba ayambadde beret alaga nti oba yakibiina kiri nenga ne mukama we leero akedde ruzira kugenda kulaba ki nosigala ng'okyakola obutambi obuvumirira ekyo mukamaawo kyakoze kati oba okolerana olwaliro njagala kutegeeza bannayuganda Muhammad Segirinya bwe yali mu kkomera bwe yavaayo bwe twamubuuza mwavuddeyo mutya bwe yalwala mulimu abaatandika okuwoza nti yeekoza era twalaba effects ze kyaleeta ekigambo ekyo nti entalo zonna ezaali ku lumbe lwa Muhammad Segirinya zonna ezisinga baleetanga bu clips obwali bulaga abantu abamu nga bagamba nti ono abadde yeekola ki yeekoza bino byasemanya neetonda bano beetonze sima beetondera beesonyiwagana byonna byajja naye ng'already okupapa obutasengejja feelings mu bintu ebimu bitukozesa ensobi njagala kutegeeza munnayuganda Dr. Warren Kiza Besigye kifeefe okuleka nga wenoonyeza bibyo oba ng'onoonya views na likes tewali muntu alowoozeza kwesimba ku bwa president ku mulembe gwa President Museveni ng'abamu ku bamenta be si Dr. Kanokiza Besigye ayinza okubaamu n'obunafu bwe like any other human being
naye njagala kutegeeza nti again atumentalize bangi ne boolaba olwaliro gwe bootembeta bowagira nga menta waabwe ye Dr. Kizza Besigye nga tebannaba nakugenda mu byabufuzi ng'omuntu gwe basooka okugenda okuddukirako bamwebuuseeko ku kyekiddako was Dr. Kizza Besigye. Gwe sawero gwovayo criticizing ng'olwayo gwoli mu kugamba nti okumusabira obwenkanya bwe tuba tukoze ensobi. Onfuna bulungi? Pulezidenti w'ekisinde ky'ebyobufuzi ekijja Muhammad Nsereko era nga ye mubaka wa parliament wa Kampala Central ayina emboozi yanyumya nti mudde waaliyo ensolo 3 emu nga ye wa Mpologoma mu Luwarabu gye bayita Asadu, endala nga ye wa Kibe, endala nga ye wa Kayima. Ensolo ezo 3 zagenda mu ttale okuyigga ensolo ne zifwasayo omunyago gwazo nga ke kaweewo. Empologoma bwe yatuukayo ng'egwa eri Asadu nga yefulanga etayagala ng'egamba Wakibe temaatema omunyago gwaffe, Wakibe ng'atemaatema ng'agamba pa kino eky'omu maaso kikyo ow'ekitiibwa Asadu kubanga gwabadde mu lutabaalo gwe yalukulembeddemu, pa kino ekyewakati kyange kubanga nze nkumyuka, ta kana akakiira ka Wakayima kubanga talina kyakoze ye abadde mu kufuuwaluwa. Abatanna kimalayo Asadu yakuba wampewo oluyina agweri n'alambaala teyaddamu kutegeera bigenda ku nsi. N'agamba mama Wakayima kwata otemeeteme ono musiru byakwata bikola ki? Wakayima kyava atemaatema ekisooka pa kino ekisooka kikyo ow'ekitiibwa Asadu kubanga gwe wakulembeddemu olutabaalo ojja kukirya ku breakfast. Pa kino ekyewakati ssebo ow'ekitiibwa Asadu nakyo kikyo kubanga gwe wakulembeddemu olutabaalo onookiriira ku kyemisana. Pa ne kino kikyo ekiddako kikyo ow'ekitiibwa Asadu ojja kirya ku kyeggulo kubanga gwe wakulembeddemu olutabaalo. Ta ne guno omukira gugwo ssebo Asadu munnange ngukuwadde ojja kugulya ojja gunywera ku caayi kubanga ow'ekitiibwa gwe wakulembeddemu olutabaalo. Ko Wampologoma n'amwenyerekera n'aseka kati Wakayima wayigira wakko okuyiga okuba nnange gwe nga nkwagadde nnyo. N'amugamba ow'ekitiibwa Asadu munnange ndabye ng'oluusi ne bwe tunagala ne tuyigga nga tosobola kutegeera nti ffe tukoze okuweweerako ng'omaze kweriira byonna n'obimalira mu lubuto lwo oluyi lw'okubye munnange lumaze okunkakasa nti owaaye buli kimu kiwe kiwaani kiwe Wampologoma. Mu bufunze ze sigezaako kutegeeza nti ani naye okuviira ddala mu 86 omukulu n'atema ne tugenda mu 96 omukulu era n'atema ne tuyingira 21 omukulu era n'atema eyagezaako okugabanya ye bankube oluyi n'okutuusa otaddangangulu ali mu makomera g'owulira eruzira musajja wattu. Abaali abagombu ba Wakayima betwogerako bebo owulira nga bo bali eri tebalina kyakkola nabeesonga bagiraba nti omukulu tebalina kyamukolera buli kimu akikoze. Ne 221 omukulu alidde biweddeyo kati asigazizza kulya kubaki kubaliwo batemyetemye omunyago gonna guweddewo kati basigazizza kulya ki nti olwa Dr. Kizza Besigye yalwana yakola buli kimu leka gubeere kubeera musango gulowoozesa muntu kankiddemu ne mu kamera kano ojja kantemeramu. Dr. Kizza Besigye yalwana okuleeta gavumenti ya Mwami Museveni mufuna bulungi era nga bakadde bwe babagamba nti baleeta mirembe nti nga bw'onenya Dr. Kizza Besigye nenya n'ekitaawo nenya ne jjajjaawo nenya n'abalala bonna tonenya Dr. Kizza Besigye. Naye ekyokuba nti omu ku baleeta gavumenti ali tekimuggyako kubanga mu process ayinza okuba yalaba ebikyamu ebyo ebikyamu bye yalaba bye yavaayo n'atandika okuvumirira ebimutuusizza okubanga essaawa z'olwaleero ali mu kkomera. So bannayuganda tulina okuwa respect Dr. Kizza Besigye nti abadde mentor abadde freedom fighter okuva lwe yaleeta gavumenti ya Museveni n'alaba nga evudde ku mugendo gwe baali balagaanye tugenda Mityana gwe otuzza Masaka Road ye Dr. Kizza Besigye kyeyava yaleeta ekisumuluzo n'aga nti baasi eno nze kanfune ekisumuluzo kyange eno yo ngikoze eki ngivuddemu ngibuuseemu okategedde bulungi kakati tuleke kunenya musajja gwe twatambula naye kubanga temwajjako gavumenti okutandika okumuvuma ng'alina bangi ba mentalinze be tuli mu kuwagira olwaleero ekibuuzo ne kiba kitya
singa olwaleero gwotembeetera akuletera okubanga olowooza nti oli mukyamu singa naye wayitewo emyaka 10 nga gavumenti ya Museveni yekyatufuga ogenda kugamba otya point yange okitegedde Bobi bwe yadde awandiika ku Twitter ne Facebook yagambye tuleke nnyo okutunuulira ekyakkano Kizza Besigye olwaleero nga akwatiddwa kubanga leero yeye ne waliwo n'abaana abalala abaasibwa bakyali mu makomera nga tulina obanja Kano Kizza Besigye bwe tumuvaako olwaleero ne tumuleka enkya bajja twala nze oluddako bano n'aliwa bwe bitandika ekyokubiri tulina okutegeera bannayuganda nti gwe kyowagira tolowoozesa bantu nti awagira ekirala musiru ffenna omugendo guli gumu naddala abawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni naffe twagala kulaba ku Uganda empya leka kulowooza nti aba FDC basiru nti gwe kyo kyekituufu kubanga olunaku lwe bakwata Bobi Wine bamukwata eruuka abantu abeekalakasa tewakakasaako nti baali banuupu bokka abantu abavumirira ebikolwa ebyo tewolowoozako nti baali banuupu bokka era ne Besigye omu ku abo abaagatta eddoboozi lyabwe mu kusaba era n'omukondeminga ebikolwa byonna ebikolebwa ku Bobi Wine era tuze tukiraba nga Besigye akikola lunwe ng'avumirira ebikolwa byonna ebikolebwa ku ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine ekyokubiri kyenjagala mutegeere bannayuganda from today Besigye ye presidential candidate yavuganya n'atuuka n'akaddiwa n'akkiriza nti emyaka ginsusseeko kati mugigi gwa abaana abato era n'addako wabbali yensonga lwaki FDC ye chairman waayo mu kalwa akawedde 2021 yakomawo era n'akulaga nti akikoze eki lwaki gwe oyagala kulowooza nti ali mu comeback ng'olwayo tannakugambako nti yeegomba n'okukomawo ku bwa president kankakuddiremu tanneegomba kukomawo wadde ku bwa president bwa kibiina tannalaga the interest koma mu kalwa akajja kubanga ne kali simmwe mwamugamba takomawo yakeera ku makya n'agasigenda kukola ki kudda onfuna bulungi ate n'asigala nga mwali nga taweereddwa na kifo mu gavumenti naye nga wampologoma obulipo bonna abujjawo wampologoma Asadu obwebisanja wampologoma gotogerako Asadu mu 96 bamutemera ekyomu maaso mu 21 ne bamutemera ekyewakati 26 ne bamutemera ekiddako wano akamemetu 2011 ne bamutemera olusingosingo ate bwe twajja 2015 2016 ne bamutemera omukono mufuna bulungi 2021 ne bamutemera omutwe n'omukira byonna ne guggwawo kati biweddewe omunyago gwabwe guweddewo banoonya wawe baddako ekyo ekyokulya kyekyo kitegeeza kati agenda kutandika kulya ku baana be kitegeeza ki nga kooti ensukkulumu yavaayo negenda mu maaso n'okubeera nga ewa ekiragiro negamba nti abantu baneeno abagenda mu maaso n'obwozesebwa mu kooti z'amagye baveeyo badde mu kooti z'abantu bagibweko n'emisango ezo ne fayiro ezo bazikole ki bazite olw'ensonga nayo yennyini teri mu mateeka okusinziira ku ngeri constitution gye bagisoma n'omuwairo bwekola ki kooti yo bweriko ng'eriwo mu mbenyi bw'amateeka mu bufunze yaginulifayinga ne twebuuza ekibuuzo okutuusa kaakano Kano Kizza Besigye akyakola ki mu kkomera ke kabonero akenkunala akalaga nti gye bawoza emirembe ba ne freedom eri mu ggwanga Uganda ne democracy byonna bya bigambo ebitusomesebwa abazungu naye ku ground biralamu wangi kankikuddiremu ensalawo ya kooti ensukkulumu yakola ogwayo negulekera abali mu buyinza nga be balina okussa mu nkola ebyo bisaliddwawo kooti ensukkulumu kati kikyengeza kugamba nti boogwabwe bagukola naye gavumenti eno neyangwera okulagira ddala ensi yonna nti demokrasiya n'ebirala ebyogerwa tubisoma mu bitabo nga bino eby'abazungu naye ku ground biralamuko ku ground ekiri ku ground kirala fe tuli mu history gwe tuli mu kusoma naye ku ground biralamuko ku ground biralamuko byemulaba biralamuko ne ku ground ebisomesebwa biralamuko kiri Uganda olwaleero na leader of opposition Joel Osenyonyi ne mukama we Kyagulanyi Ssentamu Kwotseka David Lewis Lubongoya n'omukyalo nani yaliko leader of opposition
Nfudde mu mutwe. Bakedde Luzira ogenda maaso n'okulabako Kano Kizza Besigye naye tebasobodde ng'embeera yo si nnungi era kigambibwa nti olunaku lwajjo yaddusiddwa bunnambiro ebigolobyawo mu ddwaliro erimu asobole okubeera nga yeekebejjezebwa n'ogenda maaso n'okuba nga aweebwa obujjanjabi. Okusinziira ku minisita bali omu nsi avuddeyo n'ategeeza mbu ekirwaziza Besigye si kyamaanyi nnyo mbu ali ku hunger strike ye nga ye yeekalakaasa. Kati kankubuulire ebigambo bye nze byonna bwe mmala obbiwulira nzirayo ku bano ba social media in-laws nti kati singa kale akyogera si yakireeta singa Besigye afa ng'afiiridde mu kkomera ng'abamu ku ffe tubadde tuyaayaana musajja wattu ateebwe naye ng'eriyo bikyala kimpadde ebiri mu kwogera nga biwoza omusajja ali mu katemba we ali mu comeback singa amala okufa ogenda tugamba ki tulinze Solomon Kaweesi adraftinga story ye ebyafaayo nga bwe yalwana n'okutuusa olwaleero otuuka otulowooze emboozi ebeera emotional ng'okuteekawo rest in peace omusajja alwanirira eggwanga gwomanyi ngenda kuwa ekyokulabirako gwomanyi nti Muhammad Kirumira bwe yali akyali mu poliisi ne bwe yagezangako okukola ekituufu baamuvumiranga kyekimu mu poliisi bwe yamala okukubwa amasasi n'amala okufa rest in peace ne batandika tukomeza Solomon Kaweesi n'akola emboozi lwe twatandika okulaba nga buli omu agamba omusajja abadde muzira the same applies ku Kaweesi yali omwogezi wa poliisi nga omuntu bw'aba atandise okusinsimula poliisi ne ba Kaweesi bonna abatwaliramu olwaliro omusajja bwe yamala okufa nagenda okulaba wala akayimba kano babeera abantu banjawulo abagwanirwa okuyitibwa bwa mwoyo gwa ggwanga kyova olaba nti ne bwali bazaaye era tumujjukira kyamazima abasaana na ssaala kale eno mu ngeri kale ennungi bwe kiba kisoboka Mukama n'abasasira ebibasobako ye n'abaseka kubanga bakoze ba mwoyo gwa ggwanga. Akayimba ako buli lwenkalaba ku TikTok temubulamu kifaananyi kya Felix Kaweesi, temubulamu kifaananyi kya Muhammad Kirumira, temubulamu kifaananyi kya gundi ono Kasirye Gwanga naye nga naye si omu kubayita gavumenti ya Museveni waliwo n'omwami yali ba mama Fina ono Kigundu okyegedde bonna babaleeta naye njagala kwebuuza lwe baali nga bakyali balamu ani yabasiima ebimuli tebagaba biramu okategere bulungi olwayo mwagala Dokita Kano Kizza Besigye amala okufa naye ekifaananyi kye mukiteeke mu buyimba obwo babeera abantu banjawulo abagwanibwa okuyitibwa mwoyo gwa ggwanga kyemulinze ng'olwo tubadde tukyalina gaapu esobola okudimaninga freedom ye n'abeera mulamu. Olwaleero Seggirinya Muhammad bwe yandiwonye nkiddamu njagala nkitegeeze nakati Seggirinya Muhammad ne bwe yandibadde akyali mulamu eriyo ne saazi n'abandi badde bakyamuvuma eriyo nakati abandi badde bakyabuuza yava atya mu kkomera eriyo nakati abandi badde bagamba nti yali mu katemba ng'anoonya comeback bw'amaze okufa tubadde bazira nnyo olumbe lwe tulukayaniddemu buli omu ayayana kutuula mu kamera ayogere ku byafaayo by'omugenzi. Let's call upon the government of Uganda okureleasinga freedom fighter Kano Kizza Besigye afune eddembe lyenga Munnayuganda. Ebirala byonna tubirowoozeeko, birala byonna tubyogere ng'omusajja ali wakaawe Kasangati. Kale Meya olunaku olwaleero bino bibadde bigambo bya Alex Luswa Luwemba. Akabonero saawa akabonero kaffe egenda kuba saawa. Lwaki tukozesezza essaawa nti kati bwe budde obutuufu tununule Kawempe North Constituency. Abamu babadde batuuse ne ku extent egamba nti bw'oba tojja tugenda kawo weenaale at least awangule ate nga nze n'oweenaale mutulika bwanango constituency eno investment gye tutaddemu nene nnyo ne ŋŋamba zisobola obeera awo nti oba oli awusuwuliriza maanyi g'abantu kye boogedde naye geŋŋala okubeera nti ŋŋenda nabo era wiini eno ngiwangulidde bannakawempe North oba lulona wangudde dda ekyo kyo kijje ku nze nawangudde dda kuba okusinziira ku ground assessment gyenkoze kiraga nti kati bw'okabeera nti akaluuka ku bwankya mpangula n'ebitundu 95 kati genda kujja independent. Akabonero saawa amaze okulangirira nti agenda kujja independent mbwera bannakawempe be bamugambye nti munywanyi
Jiro kwatemu kuba bano betulaba be bawadde kadi. Tebalina mbavu. Kino kitegeeza ki mu kalulu kano ketugenda. Okusoka kyabena njagala musoke Munnayuganda ategeere. Luwemba Luswa. Yakiragirawo nzo mu kuwasooka okulagula ne mbagamba nti tasobola bwe batamuwa kadi alina okujja. Yalagirawo ennyonta, yalagirawo obwetaavu obw'okwagala okujja. Gride omulugube ennyonta okuyaayaana. Nze nandibadde sidisikasinga ku mukulu oyo. Habakubanga yasalawo day one n'agamba nze zijja independent. Nze nandibadde sina na budde bwe mu discussingako. Era nandibadde saawa zino oba olyawo nga nsobola n'omuwagira. Ne lwaki sobola kumuwagira? Ondaze nti olwaleero toli mwerambulukufu, toli mwerufu. Lwaki wali ogenda gy'omanyi bagenda okubbira? Kyekimu kye kigamba bannabyabufuzi ba wano. Kiki ekikutwalamu kalulu k'omanyi nti akategeka ye mwami Museveni era agenda okubba? Kiki ekikakutwalamu? Kati ne Luwemba Luswa mbuuza, wali ogenda kimu kadi gy'omanyi nti bagenda kubba? Ensonga lwaki sobola kuwagira essaawa zino, uliriza. Ensonga lwaki sobola kuwagira Luwemba Luswa essaawa zino. It is because wagenda olwedde nga naawe okimanyi munda mu ggwe nti system erabika eyinza obutakufevalinga kuwa ki? Wali ononyeeyo ki? Kitegeeza bwe weetaba mazina g'enkima kiriza emikira gikole ki? Wandibadde obanga Lumagala ye ya accepting day one n'agamba nze nzikiriza ndi mwetefutefu n'okubeera campaigning manager eri munnange ayiseemu okukwatira kakati essaawa zino kyennenyeza n'abantu abalala bavuganya gavumenti ya Museveni. Otugambye okimanyidde ddala bulungi nti akalulu kanaggwa bagenda kusibira wakaawo. Bwekana amala okugira nga bakusibira wakaawo nga bakalangirira. Kati omuntu wakola ki? Ate n'otulaga nti ate okazzeemu era oyagala abantu bajje bongere bakuwagire. Noonya pulaani endala esingawo ku eyo. Meya. Ate togibanja ffe. Oyina kujja nayo. Nkiddamu. Era njagala na bannayuganda mbagambe ffe totubanja ffe. Kubanga yegwa tudde ne wejja mu bantu bonna era tukakasa nti goyina ekyenjawulo. Ffe tugoberera bugoberezi. Tine President Museveni bwe bamuwangula akalulu alyoka agende mu nsiko nga imagine yabasembere n'obbasembera. Okategere bulungi. Nga si okuba ku level y'okuba nti gwe basembedde. Tegeeza ne bannayuganda baba tebakwagala baba tebakumanyi na kukumanya. N'ekigambo ky'obbaga muneegatteko tugende mu nsiko kyate kisobola kukola. Yakwata bannaabo abasookerwako abawuzi b'obunyama mujje tutandike. The same applies to we ab'omulembe guno. Tetwagala tulowooze byonna obutikakaatikeko naffe twagala enkyukakyuka naye nakugamba n'ekiswa n'enkuyege ne namunswa ne mu magye kiva babeeramu ne bakaputeni ne bajjeno ne baani abakulembera. Ffe tukulembere tuwe ebiragiro tujja tutambulira ku biragiro by'otuwadde. Gavumenti esobola kyuka nga toyise mu mbeera ya fujjo bakola lutalo? Si buli gavumenti nti egenda kukyuka bwetyo. Ezimu zikyuka n'emirembe. Ezimu zikyuka n'emirembe naye yaawano gwe mukulaba okuko naawe nkikubuuza munnamawulire wange nkyaziza olwaleero gwe bw'okiraba wano eyaffe egenda kyuka ku mirembe gwe mukulaba okuko ku byolaba. Nga munnamawulire ng'omuntu omukkiriza. Kati yogera nga munnamawulire. Beyond the newsroom gwe mukutuwali njagala ogera maaso n'okubiraga okwebaza gwagera maaso n'okuba ng'otugoberera. Nkujjukiza nti yagala olanga naffe simu zaffe wezeewo wansi genda maaso n'okubira ng'otukonako. Tetunnamaliriza nsonga ya Luswa. Nupu vetting gyayitamu ne process yonna ey'okugaba kaadi. Ebimu ku byo nga byalina public ne tubirabako. Era abamu ku abo abasinga okubeera nga bagwa ebintu ng'ate omubaka byalina okukola ku bimu ebyababuuzibwa. Ekyamazima ng'omuntu tamanyi yona article emu yadde mu constitution ey'eggwanga. Ddala ye muntu gwe bawa kaadi si yali omutuufu okuwa kaadi. Oli munnamateeka munnaayo omulala musomesa omulala basima buli omu yakola bibye. Kati gwe sojja kunkakaatikako kumanya articles za simamu constitution. Kati onona ki mu bubaka nga byogendamu? Olwaliro buli bonna abagenzeeyo mu parliament. Bateesa? Si kuteesa. Bagenze bamanyi articles ezo. Batubiyigidde within a process. Omanyi ekisinza okuzza emabega ensi? Omanyi ekisinza okuzza ensi zinene emabega?
kuyigira ku mirimu kyokala bosanga wa bifo no wa pitu nga tudde ku program ya radio oba ya TV nga agikola fa bagasoma olaba gye tuddukira in a different way professionals zaawukana tosuubira mulimu ebintu ebyangongo ng'omukulembeze yenna nawe byomanyi Segirinya yagenda amanyi articles Segirinya yalinako byamanyiko n'oyo asobola okuba nga alina byali amanyiko Kawempe essaawa eno oba Uganda essaawa eno yeetaaga kazanyirizi munnabyabufuzi oba yeetaaga omuntu mu Uganda yonna tetwetaaga kazanyirizi naye obuzibu obutusanze twetaaga buweereza twetaaga muntu agenda mu parliament kutubagira amateeka n'ebirala n'obuzibu tulina ate nti system y'abakulembeze abaliko eri corrupt tetulina bwe tugiwona ensonga lwaki bwe tuweerezaayo kati gwe kyangotanga kulonda omubaka wakuyamba ekyo obwekiboga abo oyogera ku kiboga wonja gamba kaya ina byakozera gwakuyambye eki naye mbuuzo oweewa naye mazima ddala Joel Sebikali wafa oba okyali mulamu naye mazima byebyo mwamutwala eri musimanya ye musawo bikoze bitya naye mukama kati ani omutuufu w'okutwala yamanyi article meya tugende nze nagambye nyinako era koyogedde akagambo k'eggambye wano mu Uganda nga tonna bakondeminga mbaka wa parliament if you have senior 6 please kati unatusenze operation if you have senior 6 or anything equivalent to senior 6 please werwaneko naawe byotuma abantu obyekolereko va kukoza mufena tetujja kugwera mu parliament kati naawe beera gyoli leka oli agenda mu parliament akole byakola because eno government je tuli mpuli abepika simagonde ngenda kukyusa buladi ne gogenda okuweereza okastasanga government nga eno yekyaliko tewashigenda chuka baleke balimba namwe kati bigenda chuka ki teriyade ate waliwo musajja atemyeteme western yo najwa de constituency ababaka bonna leba ne Museveni oli musajja banani ababaka bonna bekubiyemo bali wali kakati opposition mina mabaka 10 NRM wereso omukyala naye nga tetunagenda nga sinava ku point eyo yadde siwagira luswa naye si muntu wa kunyooma era kankikubbire anti wembadenzira nyinza obutawo candidate betuyinza oyimiriza oba basatu oba bana NRM ino omukyala gwerayise era njagala kugamba ebigambo bino kati independent luswa kalifaga nage FDC endowooza yange yino endowooza yange yino wano nyinza obutawagira luwemba naye si wa kunyooma era kino njagala mukitegeere nze ngaze nyinza obutamuwagira olwakiri kyenkugambye nze okulaga nti atozze ofune kale nno tagifuna ne weewaggula kimala okundaga nti toli mwesimbu ne we bandi musindiseeyo yandi kibuso oba oliawo As a saga agenda into details in that. Saga into that. May anedda. To be frank. Yes. Ng'omuntu atunulire wala. Yes. Boba sodo kwekyusiza mu kitinga embazi ku ddakiika eno. Ng'amba nti tebandi kufuda wadde akasente n'obanga kagabo. Kale eyo nvuddeyo. Naye luswa si ye muntu gw'ogenda okunyomera nze nkubulira kati kola byalangirira independent. Kino njagala nkikubuulire. Bw'olaba alangirira independent kakimaze okikubawo nti akabonero ssaawa. Manya embiranye zigenda kubeera ku bantu aba. Yenale nalukola naye ne luswa enyale mujijjewo ne FDC jijje muguno omuzanyo chogambe FDC terina mugambe enyale mu ne FDC muguno omuzanyo mugujijjemu kino nkijje mukijje kunze yadde nyizo obutawagira luswa naye nkubulira embiranye eri ku bantu aba era omuntu gwe mulina okuteeka kerise George ye luswa meyo zogoberera politics wano n'ensonga ez'enjawulo naddala mu politics wano waliwo allegations ezafuluma nga zigamba nti Segirinya alina sente zeyafuna from somewhere okuinjectinga mu campaigns ze ne project ezimu zeyatandikirako era ne wabawo somewhere it's alleged because asobola kubanga kidiru kya NGO mu it's alleged kigambibwa nti alina gye yajja sente ezagenda maaso n'okubira nga azinjectinga mu campaigns ze ne projects endala and as Segirinya bwalwala nga ali mu ddwaliro erimu waliwo information elikinga ngamba delegate y'ababaka abamu baatuukayo ne basanga Segirinya mu lukuubo ng'era abangi bwa sente zaali zikuluma mu miliyoni 10 nti era speaker Nazo Mathias Mpuuga Nsamba n'akola ki n'azitwala era olinga agamba nti newunya nnyo luswa ogamba nti ozzeeyo oyimirire n'ekibiina kya Nuupu nga weerabidde wa mukama wo gye yayita should we think nti luswa alinyidde ddala mu bigere bya mukama we
atakugambye atambuza mwagala kumalako kisanja kya mukamaawe. Ekitegeeza abasajja bano okumu makadi nabo balina kye balaba. Anyway, nga tumaliriza meya natukoneko katini nnyo ku nsonga ya ekutte wansi ne waggulu. Birthday Bobby Wine yaliyo nga 12 abaana ba Fort Soldier ne baba parade ngaawo naayita mu nnyiriri ezogeza abantu obwama nti ateekateeka gye n'ebintu ebiringa ebyo. General Felix Kulaije yavuddeyo ebigambo ne biba biwanvu. What's your take? Kyabadde kisuubirwa. Kyasikiwakanya kyabadde kisuubirwa. Nkikodderemu. Kyabadde kisuubirwa government okureplyinga. Kyabadde kisuubirwa gwe kyobamanya kyabadde kisuubirwa. Mu government gye tumanya ya Museveni kyabadde kikola ki? Kisuubirwa. Okubaako reply gye bakola. Nekyo kitegeeza. Ate era nga nabo mu government yonna eri active. Yabadde nayo ino okutunuulira kwe ensonga yonna government ngeri active. Omanyiza saagala nnyo kukyamuukiriza. Any government eri active naddala ku kwenywereza mu buyinza. Yali alumiddwako omusota. Olaba omuguwa. Nabo bakimanyi obuyinza gye baabujja. Kati buli balaba kyonna ekyagala okwefaanaanyirizaako just okwefaanaanyirizaako batyamu. Abaana abamu nga bakyali mu kwerennemba n'emisango egyo nga bakyalina mu kkomera kwambala bereti za red n'ebyambalo ebyo. Ne Bobby Yanga nga gyali era nga gye gimu gy'emisango gya werennemba nagyo. Ekyoparading abaana abawererako ddala nga 4+ mu baleti ezimu n'ebyambalo ebyo. Kiraga ki meya? Abantu bonga bo bakowu baagala kuleetawo bakowu. Tinabona abasiba muteba ojja siba 10 abiri gakiyingire. Naye ekibuuzo kisigala tuddawo nti kyo kitwala government kyekyo kyemukoze kiina kye kikangamu kiina a certain point gye kiyinza okuteekawo okulaga nti government mugenda. Pomana okukitegeera nti kiina kye kigasa ng'ate kiyinza okuwunzisa ng'era ogenze mu kkomera kyova okireka. Nkomyawo bagita Next Edition TV ne Beyond the Newsroom. Banywanyi munzikirize ngene maaso n'okubeera nga mbasibulira wano. Ensonga zibadde nnyingi era mpanvu nnyo nnyo ddala. Wabula njagala okubeera nga nkujjukiza nti yagala olanga naffe ku simu wansi weziri ojjagene maaso n'okubeera nga otukoonako. Nze Deni agenze maaso n'okubeera nga nkutuusaako enteekateeka eno ne MC Meya musajja mukulu Kasirye eyali Franka nga kati yani Ali. Saagadde ntuuke kwesimba mbenga luswa. Ate bange okyukidde ate mu wiki emu ye Muhammad omwana wiki emu ndi munofu. Mwana oyo entebe yali ajagala. Tabanga yafunye ne kuba nnamwandu. Boleka. Banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.